kufa temwe mukweyagala okuzimbya akayumba mu nyumba ya milioni 5 esimu ya milioni 2 ebyo ali mu kikulu bado tebabadde nabyo makaraba kala mukamanyi Israeli nga atuse n'ebyambalo bye nga akunona olyawo kyalemedde ku bwenzi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما مشاهدين wana mu studio seza Pal FM 107 katonyeze mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo. Olunaku lwakuna buli kiro kino ekyolwokuna tubeera mu ta'amulatu mu kwegenda nga twekenneenya essuura zino ezisangibwa mu juzu amma enyimpimpimu ate nga tuziraba mu bugazi n'amakulu gaazo. Tuweerabira tukyali mu suratu Nasr wa Izaajah nasrullahi wal fath. Bismillahir rahmanir rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Programu yaffe ekiro kyaliro wetwali tugitandika emabega kaawo atuguliddewo ye Sheikh Ayah rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yatuguliddewo programu eno ng'asoma Qur'an al-Karim mu ddoboozi ly'omugenzi oyo Sheikh Ayah. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور دنيانا وآخرتنا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل جو atendezebwa Allah nanyini matenda amarungi amajjufu oyo omulezi waffe eyatutonda ate nga yatugabirira atuwa buli kintu kyonna kye tuba tumwetaagako akituwa
tusaba Allah seekisa ebyengera n'emirembe ku nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, oyo yafuuka ensonga ey'okuyimirira kw'obusiraamu n'okubeera nga obusiraamu bututuukako eno gye tuli. Kwali kwewaayo kwe, bunyiikivu bwe na bumalirivu bwe yayolesa Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa lwe yamuwanguzisa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse ekisa ebyengera n'emirembe ku ye na ku buli yenna eyeewaayo okugoberera enjigiriza gye yajja nayo, ate n'okubeera ng'agituusa ku banne oba ku bantu abalala. Ne mu ngeri tujja kwebaza Palo FM okuviira ddala ku bakulembeze baayo abagikulira abagitwala, okutuusiza ddala ne ku mukozi waffe, abakozi baffe abalungi abagikolamu, olw'okwewaayo kwabwe kwe beewaayo okulaba nga abantu bafuna okuyigirizibwa okumanya ebifa ku ddiini yaabwe. Palo tugyebazaamu ak'ensusso ate ak'enjawulo olw'okutulekerawo omwagaanya bulijjo. Pologulaamu yaffe neetambule, omusomo gwaffe guno gugende mu maaso ogwa at-ta'ammulaatu, okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari l-kiswari, amakulu agasangibwa mu ssuula zaffe zino ennyimpi. Essula zino ennyimpi zeetaagisa okuwa obudde n'okuteekako ebirowoozo olw'engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yaleetamu obubaka bwe okusobola okubeera nga butegeerekeka, bumanyika. Omusomo gwaffe gwe tutambula nagwo tuli ku Surat Naswir, giyite Izaajah nasrullahi wal fathu. Essuula eno twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagireeta nga ategeeza omubaka we nga obudde bw'okubeerawo kwe ku nsi bukendedde era buweddeyo, essaawa yonna agenda kujjulukuka, amakulu agenda kufa. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamugamba nti bw'aliba alabye obubonero buno busatu, ekiri mu ekyo nti obubonero buno obusatu we bulabikangako nga ddala mu butuufu we buli, yeekwanyekwanye essaawa yonna obudde bwe buggwayo. Nabagamba nti nno ekyomukisa nti essuula eno egenda okukka ng'obubonero obwogerwako yabulaba dda, era y'ensonga lwaki bwe yamukkaako essuula eno okusinziira ye ku ntegera gye yali agitegeeramu n'eki kye yali etegeeza, yagamba nti nno mu butuufu no eyatiliya nafsi, amawulire agakwatagana ku kufa kwange gamaze okuntuukako, wakaruba ajali, wakaruba ilayya ajali, era n'entuuko yange emaze okubeera nga esembera. N'ategeeza abantu be nti inni mayitun fi hadhihi sana, nze omwaka guno sigusukka, ngenda kufa mu mwaka guno. Obubonero Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamugamba okulaba, yagamba nti idha jaa nasrullahi wal fathu. Mu aya esooka mulimu obubonero bubiri. Akabonero akasooka nti bwe kuliba kuzze nasrullahi, okutaasa kwa Allah. Okutaasa okwali kutegeezebwa kutaasa ki? Nasruhu ala aadaihi, okumutaasa kwe bagenda omutaasaamu abalabe be. Mu butuufu essuula eno egenda okukka ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallama abalabe abaali nga bamulumba, nga be bamunoonya, nga be bamuyiikiriza, be bajja gy'ali, abalabe baali bamaze okwesalako nga tebakyajja kumulumba kumusanga Madiina.
awo Allah subhanahu wa ta'ala yali amutaasizza abalabe be. Akabonero akalala ketwagamba ku luli era nga nako kalimu aya enesooka wal fathu. Ekigambo fathu abavunuzi bategeeza ebintu bibiri, bategeeza ekimu ku bibiri oba byombi. Ekisooka fatihu Makka, okuggulawo okuwangula ekibuga Makka. Jjukira ekibuga Makka newankubadde nga kyekirimu Kaaba, obwolekero bw'obusiraamu, abasiraamu gye boolekera nga basinza, naye okusooka tekyali mu mikono gya busiraamu. Okudda mu mikono gy'obusiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala yamala kutuggulirawo buggulizi, ekibuga Makka ne kiwangulwa ne kibeera mu mikono gy'obusiraamu. Okonna okuwangula ekibuga Makka okubeera nga kuli mu mikono gy'obusiraamu kwaliwo ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama ajaliye enaatera okutuuka, kubanga kwali mu mwaka gwa 9 hijiri okuva mu kusenguka kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati okuwangula ekibuga Makka abasiraamu baali bakwetaaga nnyo ekiseera ekyo, kubanga bonna abaali basenguse okuva e Makka okudda e Madiina baali batuuze ba mu Makka ng'omuntu, baali baagalako nnyo okulabako ku kitundu kyabwe, obuzaale bwabwe gye baawangalira ate gye baaleka n'emmaali yaabwe esinga okubeera ennyingi. Kati baayagala nnyo okulaba nga baddayo okwo e Makka oluvannyuma lw'emyaka 9. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakibatuusaako ne kirabikako, era essanyu ne libabugaana nga Makka abali mu ngalo zaabwe. Kati bwe kuliba kuzza okutaasa kwa Allah n'okuwangula amakulu, okuwangula ekibuga Makka, ate jjukira nti nno essuula eno egenda okukka ng'ekibuga Makka kyawangulwa dda, akabonero kaalabika dda. Entegeera ey'okubiri ku kigambo wal fathu, okuwangula oba okuggulawo, kwe kuggulawo empaya ebbiri obusiraamu busobole okubeera nga bugenda butomera obwakabaka obwo obwali obw'emirundi ebiri. Obwakabaka obwo bu super power ekiseera ekyo nga bwe bwakabaka obw'Abafurusi n'obwakabaka obw'Aba Roma. Newankubadde ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagenda okufa, ng'obwakabaka obwo obw'emirundi ebiri, obwakabaka obwo obubiri, imburatoriya y'Abafurusi n'ey'Abaroma, obusiraamu bwali tebunnaba kugenda kulwana kweddiza bwakabaka obwo, naye omubaka sallallahu alayhi wasallam yaleka amaze okutema empenda ez'okutwalayo obusiraamu. Oyinza okwebuuza nti yazitema atya? Kasita yawandiikira bakabaka abaali ab'amaanyi ekiseera ekyo, era abaali balina obwakabaka obw'amaanyi ekiseera ekyo, ng'abawandiikira ebbaluwa ezibayita okujja mu busiraamu n'abantu baabwe bonna be bakulembera okubeera nga bajja mu busiraamu. Omubaka yawandiika ebbaluwa zaali ziwera 6, n'awandiikira kabaka w'e Furusi, n'awandiikira kabaka w'e Roma, n'awandiikira Najashi kabaka w'e Habasha, n'awandiikira ne Mukawqis kabaka w'e Misiri, n'awandiikira n'omulala. Bakabaka baali bawera ddala 6. Newankubadde nga bano Abaroma engeri gye baali beeyita ab'amaanyi abatagambwako kubanga be ba super power, ebbaluwa ya Nabbi bagiziimuula ebbaluwa za Nabbi ne babeera nga tebamuddamu luddamu lulungi. Bwe baba nga tebamuddamu buddamu bulungi, naye nga yabayita okujja mu busiraamu, okwo kwali kuggulawo. Era ekyo ekyaggulwawo Umaru radiyallahu anhu ne bakhulafa oba abakulembeze abalala
ababadira mu bigere banonooza ne baba nga banonooza ebbaluwa ya nabbi gye yagenda, era obusiraamu ne bugenda ne buwangulayo. Kati nno mbagamba nti walfatuhu, ekigambo walfatuhu kitegeeza n'okuggulawo. Kuggulawo ki? Okuggulawo empaya ebbiri, okuggulawo ziwulirwemu zoogerwemuuko ekigambo busiraamu, era kyatuukirira. Ako kabonero kakubiri. Akabonero akokusatu ow'ekitiibwa mpuliriza akayogerwa mu ssuula eno, yagamba nti waraaita nnaasa. Eno waawu bagiyita waawu al-atf, waawu egatta. Egatta ki? Egatta ekikolwa kino ku kikolwa ekyasoose okwogerwa ekyajaa, oba egatta ekikolwa kino ku kakwakulizo akasoose okwogerwa, akakwakulizo ka idha. Aya esooka bwegamba nti nno bwe kuliba kuzze okutaasa kwa Allah n'okuwangula ekibuga Makka, oba n'okuggulawo empaya ebbiri ziggulirwewo obusiraamu butandike okuziyingiramu, ekyo bw'oliba okirabye. Waraaita nnaasa, era bw'oliraba abantu, era waraaita nnaasa, era bw'oliraba abantu. Akabonero akokusatu, era bw'oliraba abantu yadkhuluuna, nga bayingira. Walmuraadu binnaasi huna, ekyali kigenderwa mu kigambo nnaasu wano al arabu, be bawalabu. Lwaki be bawalabu? Kubanga okusooka nabbi sallallahu alayhi wasallam daawa ye, okuyita kwe kwali kuyina okubona abawalabu wal ajami n'amawanga amalala gonna. Naye ekiseera ekyo abaali bamwetoolodde yali ayina kusooka kutambuza daawa ye mu bawalabu. Abataamubeerera bangu ekiseera ekyo, kubanga abawalabu be basingira ddala okumusimbira ekkuuli n'obutamuganya kubeera ng'atambuza asaasaanya daawa ye okubona ensi yonna. Okusooka baali si bangu, naddala abawalabu ab'e Yamani, ab'omu kitundu kya Yamani baali bazibu nnyo. Ngattako ab'ekika kya Dawusi, Abadawusi mwe muva Tufailu oba mwe muva Abi Hurayra. Tufailu ne Abi Hurayra bava mu kika ky'Abadawusi, naye omubaka sallallahu alayhi wasallam yasooka n'atwalayo daawa ne bamuyisa bubi nnyo. Yafunayo Tufailu yekka. Ate Tufailu bwe yazzaayo mu bantu be ababuulira ebigambo Muhammadi byabadde ategeeza, ate baamuyisa bubi nnyo, baamukuba ne bamwogoloza n'omwogoloza. Yafunayo Abi Hurayra yekka. Kati Abadawusi baali bantu bazibu nnyo ku kuwuliza obusiraamu, ng'era n'Abayamani bwe baasooka okubeera abazibu ennyo ku kuwuliza obusiraamu. Naye mu mwaka ogw'ekkumi nabbi sallallahu alayhi wasallama, omwaka ogwo yagumalako ng'ayaniriza bwaniriza bantu okuva mu bika ebyenjawulo eby'Abawalabu, ng'abaaniriza bamweyanjulira nga baagala kuyingira busiraamu. Omwaka ogw'ekkumi kumpi gwonna gwe mulimu omukulu gwe yasinga okukola, kurahaba wufud, kwaniriza bibinja na bibinja eby'Abawalabu ebyali byagala al-i'tinaaku fil islaami, ebyali byagala okuyingira n'okubbinkira okuyingira ddala mu busiraamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala amugamba ti waraaita nnaasa, era bw'oliraba abantu, ng'ekigendererwa n'abantu be bawalabu. Era abamanyi bagamba
arada binnasi huna, Allah kyeyayagala mu kigambo nnansi wano, ahlul yaman, abantu abaali bava e Yamani. Kubanga abantu abaali bava e Yamani bajja mu bungi obw'ekitalo obutalabwangako, bajja mu bungi obw'ekitalo, 700 insan, abantu abaali bawerera ddala 700, bonna bajja nga bazze okulangirira eddiini nti mu'miniin, bonna bakkiriza basiramuse. So nga ate okusooka baali bazibu nnyo ku kuyingira obusiraamu, naye mu mwaka ogw'ekkumi mu bantu nabbi be yayaniriza ng'era bamweyanjulira nga bwe bazze basiramuse, abantu abava e Yamani. Omubaka sallallahu alayhi wasallama okumanya nga abantu okuva e Yamani we bajja ne basiramuka bonna kyamusanyusa nnyo, yatuukuga nti Allahu akbar, Allahu akbar, jaa nasrullahi walfatuhu wa jaa ahlul yaman. Yatuukuga nti Allahu akbar, Allahu akbar, amakulu nti Allah munene nnyo, Allah munene nnyo. Ddala kituufu okutaasa kwa Allah kwa kujja era n'okuwangula kujja kubaawo. Olaba abantu b'e Yamani bazze, qulubun raqiq, qawmun raqiq alqalb, qawmun raqiqatul qulubuhum, abantu bazze ng'emitima gyabwe migonvu, nga bonna bagonvu, bazze kuyingira diini ya Allah, diini busiraamu. Omubaka n'agamba nti nno al imanu yamani, obukkiriza bwonna bwonna kati buli Yamani, wal fiqhu yamani, n'okutegeera okwetaagisa abantu okutegeera eddiini yaabwe nabo kuli Yamani, wal hikmatu yamaniya, ne hikima, ebigambo ebyamagezi ebyetaagisa okuyigiriza abantu nabyo biina kubeera nga byolekezebwa Yamani. Era mu ngeri eyo omubaka sallallahu alayhi wasallama yagenda okulaba abantu b'e Yamani engeri gye bazzeemu abantu 700. Tosobola kukyaza abantu 700 okumala wiiki 2-3, oba ogenda kubaliisa ki, oba ogenda kubasuzaawa, ogenda bakola otya, naye ng'ate bo baali bazze, oba bamala bbanga ki oba bbanga ki, naye nga bazze kuyingira busiraamu nakubusoma nakubutegeera. Paka omubaka sallallahu alayhi wasallama bwe yabagamba nti baddeyo ewaabwe, ye n'abawa omusomesa eyagenda okusomesa abantu b'e Yamani amanyiddwa nga ye Muadh ibn Jabal. Ye Muadh ibn Jabal yamugamba nti Muadh, sebamu ebibyo ogende Madina, ove wano e Madina ogende Yamani oyigiriza abantu bano eddiini yaabwe. Era omubaka sallallahu alayhi wasallama yawa Muadh enjigiriza gy'alina okutambulirako, kubanga abantu ab'e Yamani abo abazze si babisi nnyo ku ddiini eziva mu ggulu, kubanga bantu ahlul kitaabi, bantu balinako okutegeezebwako, bafunako okutegeezebwako ku ddiini eva mu ggulu, biki byeyigiriza, biki byereeta. N'amugamba nti nno bw'oba ogenze e Yamani sooka obayite, obakowoole, obategeeze alla ilaha illa Allah wa anni rasulallah, bategeeze nti nno tewali kisinzibwa okujjako Allah, era obakakase nti nno nze ndi mubaka wa Allah. Ekyo kibayigirize. Omubaka n'amugamba nti fa inhum atwa'u laka bidhalika, Mungu bw'akuyamba ekyo ne bakikkiriza, ne bakikakasa, ne bakigondera, ne bakitambulirako, bategeeze nti Allah yabalalikako eswala 5. Eswala ezo 5 tuzisaala emisana n'ekiro. Eriyo ez'emisana ezisaalibwa emisana, eriyo n'ez'ekiro ezisaalibwa ekiro. Muadh olaawe bamuwa enkola kw'alina okutambulira, kubanga omubaka yamutegeeza nti abantu b'ogendamu si babisi nti tebabiwulirangako, era bamanyi bulungi nnyo eddiini eva mu ggulu biki byeyina okukulembeza era biki byeyina okutambulirako. Amugamba nti bwe bamala shahada bategeeza eswala mpola.
era omubaka nagati fa inhum atwa'u laka bidhalika bwe banakugondera ekigambo kyeswala nakyo ne baba nga bakikakasizza bakikola bakitadde mu nkola kati bategeeza ate kino tibannange Allah yatulalikako okutoola zaka mu maali yaffe yatulalikako okutoola omutemwa mu maali yaffe nga gwa zaka era namugamba nti nno zaka eyo baba gikuwadde si kujetika kugireeta eno gyendi mbukubanga ogitwala nabbi ali Madina tujetike tugitwalire nabbi Madina nedda tu'khadh min aghniyaihim ejibwa mu bagagga waturaddu ila fukaraihim ate n'ogigaba ng'ogigabanya ogeza mu baavu mu bo maadha abakugamba nti bannange kati guno omutemwa ngusitula gutwala wa nabbi poliisi bali bamaze okutegeera nabbi ow'ekitiibwa ava mu ggulu talya zaka talya kati womugamba nti nno eno zaka egenda wa nabbi oba obizadde ezaka we bagikuwa gijje mu bagagga ogize mu baavu eggwewo era omubaka sallallahu alaihi wasallam nayigiriza maadhi namugamba wa iyaka wa karaimi amwalihim nkwewaliza ddala okukwata mu maali yaabwe emaali yaabwe kwe basibidde olukoba omanyi omuntu ava mugagga ng'alina bingi nnyo naye mu bingi ennyo ebyo byalina tewabaawo kwaba asibidde olukoba nti awo kabeere mulunzi aba n'ente nnyingi nnyo mbuzi nnyingi nnyo naye abeeramu n'embuzi ze agamba nti ezo zezikola ekiraalo ezo zezikola olugo luno ezo emaali bwetyo omuntu kwaba asibidde olukoba ogyewalira ddala togikwatako oba onoonya zaka. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Mbaka sallallahu alaihi wasallama yayigiriza Maadhi engeri gyagenda okukolamu emirimu gye. Kyembaddeko nti abantu be Yamani mu aya egamba nti waraaita nnasa, era bw'oliraba abantu almuradu binnaasi huna ahlu Yaman, abantu be Yaman. Lwaki? Kubanga bajja bangi, ekyasukka ekikomo era ekyasinga okwogerwako mu Madina ng'abantu bagumbye mu Madina bangi, bantu balowooza batuzinze bazze kulwana naffe naye bagenda okulanga tebalina biso tebalina bitala. Kiki ekibaleese? Bazze kuyingira ddiini busiraamu na kusoma ddiini ya Allah. Kati nno ekyo kyalabwako era omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti nno inna nnasa dakhalu fi dini llahi afwaja, abantu ndabidde ddala nga mutuufu bayingidde ddiini ya Allah mu bibinja, naye nina obweraliikirivu nti wasayakhrujuna minhu afwaja, nina obweraliikirivu nti ekiseera kinaba kituusa ate okuba nti no babufulumamu ate bajja kubufulumamu bibinja na bibinja. Kati mbagamba nti bwe tuba twayingira eddiini ya Allah eno, please tetulekaawo kalyango kakugamba nti nno tunagifuluma. Bwe tuba twagiyingira omulyango mwe twayita tugale tubeere nga tufiira muno, kwe kuteeba era kwe kuwangula biidhinillah, tubeere nga tulina kufiira mu ddiini busiraamu so si kugifuluma. Allah agamba nti waraaita nnasa, era bw'oliraba abantu yadkhuluuna nga bayingira fi diini llahi, nga bayingira mu ddiini ya Allah. Ekyagenderwa mu ddiini, eddiini gye baali bategeeza yeddiini eno busiraamu. Eddiini eno busiraamu Allah agyogerako bulijjo, oba agyogera bulijjo n'agyesigamya ku linnya lye ery'ekitiibwa n'agamba nti fi diini llahi, eddiini ya Allah. Amakulu nti eddiini agiwadde ekitiibwa, eddiini eyogerwako agiwadde ekitiibwa. Idhaafatu lafdhul jalala ila ddiini tashrifan lahu, okwongeza erinnya lya Allah na ku ddiini n'agamba nti diinullahi, diini ya Allah,
kwagala kugiwa kitiibwa. Ate ekirala okugiteekako nti eddiini ya Allah bimaana ye ddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yasiimira abaddu be okubeera nga bagiyingira. Ezo zonna zonna enkola eziri ku mwaliro guno ogw'ensi Allah subhanahu wa ta'ala tazisiimirangako baddu be kubeera mu nkola ezo. Enkola Allah gye yasiimira abaddu be bonna babeere nga babeera mu nkola eno ye ddiini eno Busiraamu. Anti eddiini Busiraamu oba Obusiraamu bwe baba butunnyonnyola batugamba Obusiraamu yenkola ilahi, enkola ey'obwakatonda Allah gye yasiimira abaddu be babeere nga batambulira ku nkola eyo. Enkola eno ng'ebuna obwetaavu bw'omuntu bwonna, ojja kusangayo enkola eno nga gyeri. Oli mu bwetaavu bwa kuwasa, oli mu bwetaavu bwa kusuubula, oli mu bwetaavu bwa kwebaka, oli mu bwetaavu bwa kulwala, oli mu bwetaavu bwa kujjanjaba, oli mu bwetaavu bwaki by'otaasange ng'Obusiraamu bulina kye bwalungamya ku bwetaavu bwo. Kati nkugamba nti nno Obusiraamu yenkola eri shamil eyajja n'ebuna, enkola ey'obwakatonda eyajja n'ebuna obwetaavu bw'omuntu bwonna. Obusiraamu gye buli. Kati mbakubiriza mbagamba nti Obusiraamu mubuleke butulagirire mu nkola zaffe zonna. Obusiraamu bujja kutulagirira butya bwe tukola. Obusiraamu tebulekangako muntu akolenga bw'alaba oba akolenga bwe kimujjira mu bwongo bwe. Nedda. Yensonga lwaki Obusiraamu bwagenda butulungamya, butuyigiriza ku buli nkola zaffe zonna. Oyagala kwewola, Obusiraamu bwegye buli. Oyagala kola bizinesi, Obusiraamu gye buli bukulungamya. Oyagala genda kulima, Obusiraamu gye buli bukulungamya. Oyagala wazadde mwana, Obusiraamu bukulungamya buki by'olina okukolera ku mwana gw'ozadde. Akufuddeko bufi, Obusiraamu tebusobola kubeera nga bwakulungamya mu kuzaalibwa kw'omuntu ne bukulungamya nti olina kukola bwoti ate mu kufa kwe ne bukulekerera ne bukugamba nti kola nga bw'olaba kuba olumiddwa nnyo. Era bwe buba nga bwakulungamya ng'omuzadde nti kola kino era bw'aba akufuddeko bufi oba bwe tuba tufiiriddwa muntu, era Obusiraamu bwatulungamya ebyokkola. Ab'ebitiibwa musiime ti nno Obusiraamu please. Kyova olaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba dhaaka ta'ama al-iman, aba amaze okukomba ku buwomerevu bw'obukkiriza. Omuntu akola bino wammanga, obukkiriza bugenda kubanga bumuwoomerera nga swiiti. Bye biriwa man radhiya billahi rabba, omuntu yenna agenda okusiima Mukama Katonda abe Allah abeere Mukama Katonda we. Kasita osiima nti Allah ye Mukama Katonda wange, olwo ojja kuba mu Busiraamu, ojja kubeera mu bukkiriza ng'obukkiriza bukuwoomerera nga swiiti. Ekirala wabi Muhammad wabil islami diina, omuntu yenna kasita anaasiima nakkiriza nti Obusiraamu yenkola gy'ateekeddwa okukoberera era yenzikiriza gy'ateekeddwa okubaamu, oyo ajja kuba mu bukkiriza buno bumuwoomerere nga swiiti. Ekirala wabi Muhammad rasuula, omuntu yenna anakkiriza n'asiima okubeera nga Muhammad ye mubaka we, ye mulagirizi we, ye musomesa we, yamulungamya, olwo naawe ojja kubeera nga Obusiraamu obukkiriza bujja kubeera nga bukuwoomerera nga swiiti. Even omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti aya eno kye yali etegeeza waraaita nnaasa, era bw'oliraba abantu yadkhuluuna nga bayingira fi diini llahi, mu ddiini ya Allah. Ddiini ya Allah yeriwa diinul Islaamu. Lwaki ajongezaako eddiini n'ajongezaako erinnya lya Allah nti diinullahi, kugiwa kitiibwa. Bw'oliraba abantu nga bayingira mu ddiini eno Busiraamu afuwaaja, nga babuyingiramu bibinja na bibinja. Wamaana afuwaaja, amakulu g'ekigambo afuwaaja kitegeeza jamaati, bibinja na bibinja. Ekyo bagenda okukyogera, essuula eno egenda okukyogera mu kuuka kwayo ng'omubaka gwe mulimu
gwabadde akola kwaniriza bantu abazze nga bayingira ebibinja n'ebibinja. Abadawusi nabo bajja oluvannyuma lw'okubeera nga baali bakambwe ennyo. Abadawusi mbagambye kyekika Abu Huraira mwava. Abu Huraira sahaba w'amaanyi nnyo. Teriiyo ayinza kubeera ng'asoma hadithi okujjako nga Abu Huraira omumanyi nakiki kyazitowa mu Busiraamu. Naye ekika mwava kyali kizibu nnyo okukitwala mu ddaawa. Naye mu mwaka ogw'10 Abadawusi bajja ne bayingira eddiini eno Busiraamu bonna. Oluvannyuma lw'okubeera nti nno Tufailu nga ye muntu waabwe yagendayo okubakola mu ddaawa, ne bamukuba ne bamwogoloza. N'asaba nabbi omulundi omulala nga wayise ebbanga era addeyo agezeeko mu bantu be. Omubaka n'amukkiriza agenda agezeeko mu bantu be. Atuuka mu kkubo Tufailu akomawo aga nti ya Rasulallah, mbadde nsaba ompeeyo ekyamagero kye nnalaga abantu bano we banaaba bakirabyeko bakkirize. Omubaka n'amusabira. Tufailu n'aba nga yafuna akamu akamukyenyi nga kalinga akataala akamu akamukyenyi. Tufailu n'agamba nti ya Rasulallah, nsabira Allah kaakamu n'omukyenyi kabeere mu kifo kirala, naye wano abantu bajja kulowooza nti ndi mulogo, naye nsabira akaaka kabeere mu kifo kirala. Omubaka n'asaba akaaka ne kava mu kyenyi ne kadda ku muggo gwe yali akutte, ng'omuggo bw'aba gusimbye bwagusimbye bwe buba budde bwa kiro gwakaayakana gwonna ne gumulisa abantu ne balaba bye bakola. Tufailu n'aga nti kale kaŋŋende n'akabonero kano. Naye era we baatuuka eyo baamuddamu envuunula bibya ne bamukubira ddala olukuba kye yali yeewala ekyokumuyita omulogo kye baamukubiriza kye baamuteekerako ddala ne bamukuba nga bagamba nti wagenda kuyiga ddogo. Kaakati nno Allah subhanahu wa ta'ala yatuusa ekiseera abantu bano ne bajja, n'abalala bajja kinnoomu naye ng'abaasinga okujja mu bungi be bantu abadawusi n'abantu abava e Yamani. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kugamba nti wara'aita nnasa, era bw'oliraba abantu yadkhuluuna nga bayingira fi diinillahi, mu ddiini ya Allah, afwaja nga bazze kugiyingira bibinja na bibinja. Kati ab'ebitiibwa obubonero buno bwe bubanga buzze busatu, era bwe bamugamba bwali babulabye bamugamba kukola ki? Kye bamugamba okukolera kyalina okukola kye kino wammanga kye tugenda okuzzaako okusoma. Essula kyegenda okuleeta nti bw'olabanga obubonero buno busatu, bwe kuli bakuza okutaasa kwa Allah n'okuwangula ekibuga Makka oba okuwangula oba okuggulawo empaya ebbiri. Ekyokusatu, era bw'oliraba abantu nga bayingira mu ddiini eno Busiraamu egyokubaayo sunna z'olunaku olwo nnyingiko, ofuba okulaba nti obaako gy'oyinza okugamba nti kankwataganye eno oba eri, okusinga okuviiramu awo. Essunna n'olima n'okusula ku njala, n'olima n'okukozesa kagirita mu bifo by'obugirita, n'olima n'okugamba nti kamumu omuttunta ngende mu jjuma nga ndabika bulungi, n'olima n'okugamba nti kannyambale ku ngoye enjeru, n'olima n'okkeera, n'olima n'okusoma Surat al-Kahfi, n'olima n'okuyitiriza okusaalira omutanda afdalu salawaati llahi wa salaamihi wa barakatihi alayhi nga tulemwa nnyo. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.